bannange mwenna abandaba amanya gange bampita Lwongedde Zella Shira mama w'abaana Brittany Brielle and Brighton Nalongo nzizo okwanukula video bigaije yatadde ku mukutu gwe namala n'agidelitinga ng'agamba mbuno ngakutte ku Ruhani ekitabo ekitukuvu eky'Obuyisiraamu ng'alayira nti teyanzaalamu balongo. Ngenda kutandika n'okubuuza ekibuuzo Big Eye. Ngenda nakutwala mu kooti. Ngenda kutandika okubuuza ekibuuzo kino. Bigayi bw'oba wasoma ebbanga ly'omala nga weebasse n'omukazi nga weebasse naye live kitegeeza oba capable mufunisa olubuto mu ngeri emu oba endala. Wabeeranga mu maka gange buziga era weebakanga nange mutwe live. Njagala okwanukula nti bw'oba wasobola olimba abantu nti oli musiraamu ngenda kukwata essimu y'omusawo Omuganda gye wagendanga njiwa abantu naye mukubire aveeyo ayogera amazima gwagama abantu nti oli musajja musiraamu. Ayogera amazima nti obadde ng'ogenda ku ndagu era ngenda kusharinga contact eyo. Ekyokubiri Big Eye siri musiru nnyo nti mu basajja bonna abali mu Kampala be nalimbeddeko nabo nti sobola okwesiba ku ggwe kuba tolina kyolina ate tewali kyogenda kumpa. Tewali kyolina ate tewali ekyogenda kumpa kuba siri musiru nti gye nsanga gye ngaba abaana. Siri musiru ndi mukazi mukulu era mmanyi kyenjogera n'obukakafu mbulina. Ate togenda kunsiriwaza otujje ku mulamwa olw'okubadde omanye ekintu kino kyakutuddemu ojja otandika okundirako amazo mmanyiire. Bigayi njagala kusooka nkubuuza ekibuuzo ekisooka. Essaawa eno ngamba nkutwale we baaziika abaana okiŋŋambira ku kamera mbu okutte ku Ruhani. Lwaki bulijjo tokiŋŋamba? Siri musiru kubeera ng'onfuula fala. Kati omusawo we yamaze okugamba nti genda abantu bakulage we baaziika musobole okukolerawo ebyawongo byammwe. Nkumanyi oli musajja mulogo, oli mulogo nnyo era naawe okimanyi bulungi nnyo. Waleka keesi ewange ey'ekibaati ng'erimu olubugo, ng'erimu olugoye olweru, erimu akaso, ng'erimu n'ekibbo. Bwe mba nnimba njagala ojje olumirize ekeesi eyo wabeeranga naye era ng'otugamba toyagala kugigula. Ngenda okunoonya abakozi bange abaali bonna bali ewaka mbanoonye bajje ku TV kuno bakulumirize anti kyoyagala njagala tuzabike emipiira. Nze ngenda kujjayo bujulizi ku bujulizi. Essaawa eno nsaba gye naziika abaana. Lwaki obinsaba kati nga buli omu amaze okukugamba noonya gye baziika abaana ogende weegayirire? Tojja kumanyaayo kubanga todeservinga na kumanyayo wabeegana mu kusooka, so you don't deserve okubeera nga nkulaga gye nabaziika. Mwagala kulogerako, mwagala kukolerako byawongo, kati bakugamye munne kisobola okutaasa abaana bange. Sijja kulagirirayo ebyo byowoza nti tukwate kamera ngende nzikula abaana bange. I already went through pain. Sigenda kuddamu gigowinga through. Tojja kubalaba wabula kyenkubuulira ogenda kubonaabona paka kanzeko ne galubindi. Ogenda kubonaabona paka era tewali kyongamba. Tewali kyongamba. Siri mwana muto, siri mwana muto nti nogenda kubeera ng'ombuzaabuza ojjo nfulwe. Nze I'm not here to prove a point. I'm here kubeera nga ndi w'amazima ante nga njogera amazima gonnyini agaaliwo. Mu basajja abali mu kibuga lwaki mba neesiba ku ggwe? Omwavu mpunyavu lwaki mba nkwesibako? Lwaki mba nkwesibako? Olina ki? Nze kyali kyenjagaza okutwala abaana bange mbaziike ewammwe because yali respect gye baali beetaaga ng'abaana nti nali mbazadde muntu gwe mmanyi. I just needed respect for them nti babeere nga restinga in peace ng'ate mbawummuza mu kifo obujajja bwabwe gye buva. Nzijukira olunaku nali ku ddwaliro baakuba essimu kitaawo n'atugamba nti bajja kukola kiva mu ggwe. Essaawa eno nsaba oli kunsaba nkutwale gye naziika nga lwaki nkutwalayo? Lwaki tewakiŋŋamba from the beginning? Lwaki nkutwalayo Big Eye? Lwaki nkutwalayo? Kuba ensemaze okufundirira kati olaba ekintu ekyokwewozaako kyokka kubeera nga bakugamba nti omanyi noonya baziika abaana then kigwe. Sijja kutwalayo. Njagala okitegeere sigenda kutwalayo kikulume. Ekiso kya mbuzi kirekerera omubaazi. Problem yo si yenze.
sinze nkubuzizza emirembe ne ssente bwongo obwo obutono n'amagezi go matono kweyisiza ku bantu bubi abakubeererawo kweyisiza ku bantu bubi ogenda kutandika n'okwegaana nti sakkolera lonki ekirungi muzeyise balamu ku Freedom City akyaliwo walingawo ne manager era ne kati akyali manager mwerabidde erinnya oba ye Julius gwe nakwasa ssente ez'okupangisa ekifo kya Freedom City nabyo jangu obyegaane Keti ye yanguza Nuwa yajjira waggulu ngo eri gye wali obeera nayo njagala oleeta obujulizi nti yali mmotokaayo byonna bye njogerako njagala obireeteko obujulizi njagala oleete kaadi y'emmotoka wabba kaadi y'emmotoka yange nagenda okuva Dubai ng'ogitutte nenkubuza kaadi y'emmotoka yange olira nongigamba nagitwala kazo mama yagitereka nenkubuuza lwaki otwala kaadi y'emmotoka gye mmaze okumalayo ekazo eyo emmotoka baginguza ku Keti wali ku Keti ewakavuma ku bondi nasasula milioni 15 cash nendekanga nkugambe nonyayo milioni 3 ozisasule nezikulema emmotoka nalindi Dubai bagiwamba nalindi Dubai ne bagiwamba bwe bagiwamba nali Dubai nesindika ssente nongisasula nwedde waka notandika okugivuga nagenda okudda nga kadi ogikwesa ogitutte ebyo byonna njagala obiweeko bujulizi njagala oleete budget ya 10 physical fit bwemba nnimba bw'oba tolina bujulizi bwa kintu kyonna kubanza buli bujulizi bwonna receipt nzirina gye nagendanga okusasula ebifo n'abankoleranga bonna nkyabalina era bonna basobola okuvaayo ne boogera amazima if at all you can prove anything ku ebyo byenjogedde then nja kuddamu for now njagala otuuse ensigo zo wansi njagala otuuze nakuyo wansi focus on yourself make yourself better apologize to the people apologize to my children apologize to the public you did a lot of things you bullied me you abused me wankubanga nga tonkubira maka agange gwe muzimu gwe kisirani gwe bigimizi kate sawe eno vayo kubanga ennaku ekutuuse matako ennaku ekutuuse mazi nti obona abona tolina yadde ate 10 tolina nakyolya tolina nawosula kati ozonja samira njagala nkubuulire basajja bonna sisobola kuwaayirizayo gwe sisobola kuwaayirizayo gwe lekera onokwesiba ku mwana wange muno mwana wo obeera omupostinga I'm going to sue you bw'oba okakasa nti nno Brighton mwana wo njagala okole DNA toddamu kwesiba ku mwana wange kuba bonaddamu n'omwesibako nja kusuwinga nkusibe n'ebisumuluzo mbisuule mu nnyanja mulambo gwe nze tonzaalangamu mwana omwana be wanzaalamu bafa ono omwana si gwe kitaawe toberangako kitaawe toberangako ku birth certificate ye toberangako ku mu passport ye toberangako kitaawe abaana be wazaala wabeegaana era nembeziikira ne bafa bwemba nnimba noonya mukazi wa Big Chief bamuyita Samantha era ngenda mukubira atestifying amazima agaliwo kuba be baali nange ku ddwaliro njagala noonye ne muganda wo Amina bw'alibanga mukazi wa mazima ajje n'ayogera amazima olowooza basobola okwoza omuntu mu lubuto nga talina kibaddemu basobola oga nti ebundi bamukole gundi ngenda kuleeta ebbaluwa zonna nkuswaze mulambo gwe essaawa eno nsaba we naziika olw'okuba oyagala okukolerawo ebyawongo munda gaje waziika nkutte ku ruhani tolayiriranga mu kitabo kitukuvu kuba kimanyi bulungi nnyo oli mulimba ate oli mukumpanya ate kooti egamba ebbanga ly'omalanga weebaka ku mukazi tosobola kwegaana muno towamuzaalamu bw'oba wali weebase ku mukazi nga toyambadde tolina lukusa lugamba nti nno tayabeera lubuto tolina lukusa lukyogera bw'oba wali weebaseeko nange nga weebaka nange nga weebaka live walya mutwe ate tewagulira mwezi gumu wabeera nange emyaka 6 nga nkulabirira ne baganda bo Kasimu Mimu Yisima njagala oleeta obujulizi nti nnimba nasikaali wange bamuyita Damasini agenda kuvaayo ajolese obwongo bwo obutono buli omu agenda kuvaayo kubanga oyagala kubeera ng'ofuna mazima ogenda kugafuna but what I want to tell you right now Big Eye era ntunudde mu kamera eno Big Eye togenda kulaba we naziika abaana bange kubanga yakubalidde nti kati tankuula Naalongo
omusabe bwe yaziika abaana bw'amala okukulagawo tugende tukolerewo emikolo tukakanye emizimu gy'abaana. Katone waswa njagala mwongeremu amaanyi, njagala kasukaali mwongeremu. Katone waswa yonna gye nabaziika njagala mukubire ddala ku mutwe, njagala mubonyebonye omusajja ono mulabe ng'alya emmere omutali munnyo, njagala mumubonyebonye kuba ekituufu n'omumwa gwe tagufuga. Essaawa eno olina okubeera ng'onneetondera bwetondezi nga queen, olina okuba ng'onneetondera ofukamire ku mavivi ge ogambe Doni Zella kyonna kye nakola mama Britney nsaba kunsonyiwa, ensi enkubye but still oyagala okunnwanyisa ate ng'amazima ogamanyi. Nze sinze nakutwala mu NRM. I'm not the one. You made a choice okubeera nga weefuulira abantu abakufuula kyoli. You made a choice, not turning back to people who made you who you are. You made that choice. I did not make it. You made the choice and it has come back to bite you in your fucking ass. Big eye. Empisa zo zikomyewo kubitinga back in your ass. You shaved the middle finger in your behind. Wekwata ne wekuba olugalo mu ttako gwe kenyini big eye weesonseka olugalo mu ttako olw'omutima omubi gw'olina obunnanfuusi bw'olina enge obutaagaliza byonna n'obigatta lumu. Kati y'ensonga lwaki obonaabona musajja gwe ogenda kubonaabona nnyo. I wanted to make this clear. Sigenda kwata kitabo kitukuvu nga sinnanaaba sifunye wuzu nti nkirayiriremu, naye nga bw'oba oyagala nkikwate ngenda kukikwata. Naye nga ky'oba weerabira mu nsi eno musajja gwe tolifuna mirembe okuggyako nga weetondedde abaana bange abagenzi Katone waswa. Gwe w'oba wakera ku makya nonneebakako nga toyambadde, nina olukusa olugamba nina olubuto era naluzaala kubanga weebaka nange nga toyambadde. Era bagamba it takes two people to tango. Bw'oba weebaka nange nga toyambadde ng'okimanyi wali oggyemu empale omulundi ogutali gumu oba ogwokubiri, you are wasting your time. Ngenda kurizoninga nkuleke ne mu kooti and I'm going to sue you for harassing me, for the abuse gye wanteekako mu nnyumba yange. You traumatized me. You made me okwekyawa just because of the misery, just because of everything kye wampisaamu mu maka agange gwe musajja gwe. Lwaki mankwesibako big eye? Wamera mbolo nene nti yensuza sebase oba. Muganange, get on the drawing board. Otegere ekituufu ate weekube mutima. Yes, webaka nango mulundi ogutali gumu emyaka mukaaga miramba. I'm not the problem lwaki osufferinga. Ebikolwa byo, it is the problem why you are suffering. You are dense. Right now, inaku addressing yourself. You need to find yourself. You need to refresh your life. Naye kati mu kifo ky'okutunuza emmundu gy'olina ogitunuza otandise kunsinikira binnyombo oyagala nkulage gye naziika abaana. Bigayinze siri musiru. Akatego ko nkabuuse. Oyagala nkulage gye naziika. Ogendo gyeyo ebyasigalira by'abaana bange. Obikolereko emikolo ku bulogo bw'emmanyi bw'olina gwe. Oyagala kola ekyo. Mukwano sigenda kulagayo. Sigenda kulagayo era awo okubye ebbali. Konna yakubalidde kacyamu. Sigenda kulaga gye naziika. Ekituufu kiri nti nazaala abalongo Katone waswa ne bafa. Kati njagala obonebone paka lunaku lw'olizikirira emagombe. Togenda kulaba gye naziika big eye. Kino nkyogera. Toligenda kulaba gye naziika baana bange. Njagala kikulume nti ogenda kubonaabona nga fembi tuli ku nsi. Aliva ku nsi analireeta amazima amatuufu. Yaliva mu lutalo luno. Nze amazima agange nagastandingako from day one. If anybody has that video gye nakola nga nakawukana ne Big Mizi, that was 2015. Musobola okumbuulira amazima. Musobola okuleeta video eyo ne tugizaayo amazima. Buli kye nayogera sikikyusanga, seekubangako mutima nti no nnimba oba mpaayiriza. Wabula, I'm still talking the same right words ze nasooka okwogera from day one. Ogenda kaaba, ogenda kubonaabona. Ne bw'onaakwata ku luhaani n'ogirayirirako ne bw'onaagwa mu nnyanja ne bw'oligenda kukaaba. Ekituufu okimanyi.
sigenda kulaga gye naziika yakubalidde ndooza yakubalidde nti kakati yogera bwoti ne bwoti mutukwate kamera tugendeyo baziikule abaana ba Donizera tukakase nti wano we yaziika. Big Eye oli musiru ng'amazi ku nnaku gye wampisaamu essaawa eno nja Samira munkutwale nzikule abaana bange. Do you think I can do that? Tukyali kugwa kafeero kuba nti tebamusimulayo ate kati nzire kugwe. Singa ali oyagala okumanya gye naziika, you would have followed the day you came at Malcolm. Wali badde ofollowinga the day we wajja ku Malcolm nondekanga ndi mu theater ntaawa. Lwe lunaku lwe wali badde tovaawo waligambye kantuule ndabe ebintu bino gye bigenda okukoma. Naye wajja walina omuvubuka bamuyita Galero nga muvuga kamotoka bakayitwa ba Primo ne mu parking maaso ga Malcolm eddwaliro ne mukola ki noyingira munda dakika 2 ngomaze okufuluma ku ddwaliro nali wonze ne sister wo bamuyita Amina ne Kasimu ne Gundiani ne mukazi wa Big Chief bamuyita Samantha nokwate kubo n'otulekawo n'ogenda. Era olunaku olwo omukyalo yasula mu maka gange. Njagala nkubuuza amazima Big Eye, singa wali oyagala okumanya gye naziika wali badde obuuza luli, that is 5 years ago. You did not manage to ask. Lwaki obuuza kati? Nze siri fala nti osobola okunfuula fala nti kati lwombuuza gye naziika. Ombuuza gye naziika ogenda okolera emikolo ku baana bange obakolereko ebyawongo oba emiyambuliremu sitaani wo. Mukwano njagala kuva ku video eno nga nkugamba nti nafuuka kamumbwa bakayita kamumbwa bali nnoonya. Big Eye ogenda kunnoonya, ogenda kutambula mu nsi eno ng'oyita kato waswa, ogenda kutambula mu nsi eno ng'olomba, ogenda kutambula mu nsi eno nga wejjusa ekikolwa kye wakola. Omusajja yenna bw'okeera ku makya n'oyambula omukyala tobwegaananga mwana. Omukyala bw'agambanga nti ndi lubuto, bannange teweegaananga lubuto lwa mukazi. Omukazi bw'akeera ku makya n'agamba nti ndi lubuto ng'okimanyi wali ogyemu olubuto, wali ogyemu empale n'omweyambulira. Kino kibe kyakuyiga eri Abannayuganda bonna abalenzi. Mwe mutufuula ababi nti abakazi abo bayaaya, abakazi abo balimba, abakazi abo bali kino bali kino. Mukwano si gwe mulungi atukiridde nti gwe kakwe naliremeddeko okuwa olubuto olwo. Si gwe. Lwaki abasajja abalala bonna be nalinde tinzeeko siboogerako? Lwaki sibakubako katabo? Lwaki soogera mazima gye bali? Erinnya lyo ndyonoonye ntya? Ogamba nyonoonye erinnya lyo nze nakutwala mwenaremu. Weeyonoonera erinnya lyo wakeera ku makya n'oyita kuli n'ovuma buli muntu yenna olw'okubadde wayingira ekibiina ky'NRM. Mukwana abantu bayingidde NRM ne bagiyingira ne bagifuluma. Bagiyingidde ne bagiyingira ne bagifuluma. Si gwe asoose. Lekera okunteekako embeera ojja ginteekako oba oyagala. Naye nange ngenda kuyungula amagye nja kugikuteekako. Njagala kaadi y'emmotoka gy'ogamba munno emmotoka yo baagyokya bw'ebanga emmotoka eyo yaliyo. Njagala oleete obujulizi bwonna bw'ogamba nti Donizera kino nti nkwonoonedde erinnya. Nze siina linnya lyenkwonoonedde. Njogera mazima. That is the reality. Waloganga walina keesi ewange. Ekesi yali ya kibaati ya bbulu n'omwami agirina ali awo Nsambya musawo Muganda era gwe wajiwa. Wagendangayo w'omusawo ssaawa 2 ez'ekiro era naye ngenda mukubira essimu naye ajja kukola interview agenda kulumiriza obufere bwo n'obulimba bwo n'obukumpanya bwo byonna biveeyo. Ekyokuziikula abaana bange Big Eye over my dead body sisobola bakuziikulira kuba mmanyi ky'oyagala okukola. Oyagala kweyambulula, not with me. Togenda kubeeyambululirako. Katone waswa mbasaba awe nyini we mukutte mukubire ddala omusajja ono mumuteeke ku ttaka. Nze nyammwe Nnaalongo Donizera. Nyammwe yakeera ku makya ne mbazaala ne mbonaabona ne neetika olubuto. Sigenda kaba maziga ng'ewammwe mumanyiiye watuufu. Baana bange mwetakulire munoonye ewammwe. Kitammwe mumusuze nga teyeebase. Munoonye ewammwe Katone waswa musuze omusajja ono nga teyeebase. Asule ku street abonebone abeere ku nninga. Bw'agamba nti Ssaabazaala naye ng'akeera ku makya n'aggyamu engoye nanneeyambulira nange ne mweyambulira. Njagala baana bange abalongo musale ekituufu.